Nkulamusizzaako nnyo gwe wenna ampuliriza wano ku Uganda at Large oba atulaba ku Uganda at Large olunaku olwaleero. Oyinza obba tondaba mu kamera naye njagadde obwanga tuboolekeze omukulu oyo gw'olaba awo kubanga ye mugenyi waffe mulindwa ebbanga lyonna. Dokita gwe mbadde nga mbasuubiza nti dokita alina okujja wano atunnyonnyola ku ndwadde ez'enjawulo, biki by'akolako, omuntu gwe mwesiga bulijjo ne musaba ennamba y'essimu ne ngibawa ne mwogera naye nga temumanyi bw'akola ki bw'afaanana. Kale bw'atyo leero amize ensanafu n'ajja mu studio za Uganda at Large era mukama wange tandikira awo kusaagala ate bagala lubali bw'omulamu takola ki? All right. Mukadde wange, muganda wange, Uganda at Large, neeyanzeeko okumpa omukisa guno okujja ku mpewo zino oba mu kamera nange okubeerako byengabana ne baganda baffe ne bannyinaffe ku nsonga y'obulamu. Weewaawo baganda bange ne bannyinaze mbeebaza okubeera nti mubadde beesimbu ate ne mwettanira omukutu gwaffe ogwa Uganda at Large. Awo nno mwebale nnyo, mwebalege kubanga buli lw'okyawa okunoonyereza oba okuwuliriza n'okumanya oba okukyaye. Bwe gutyo nno baganda bange ne bannyinaze tekibadde kyangu okujja ku mukutu naye ng'enkoko bw'emira ensanafu neewaddeyo. Okusookera ddala mbadde mugonvugonvu emabegako eyo, okugulu kwakutuka emirundi egiwerako era kuli mu byuma, n'awaayungibwa waasobola okuyungibwa. Ensonga emu ebadde embuza. Ey'okubiri, nga bwe mumanyi ensi bw'etambula, nga bwe mumanyi ensi bw'erambika ensonga z'obulamu, okujjanjaba omuntu okuwona musango gwa naggomola. Ekyo nno tekiri mu Uganda mukka wabula mu nsi yonna, olw'okubeera nti New World Order eyina engeri gy'eyagala oba gy'eteekateekamu ensi esobola okutambula. Kaakati n'olw'ensonga eyo okwewala okusobya n'okwewala okukubagana empawa ne bannange, mu butuufu tekibadde kyangu naye ng'enkoko bw'emira ensanafu weewaawo nange ntuuse. Amannya agange nze Dr. Mukalazi Samuel Kigwagwa, siri Ssaalongo. Mukama Katonda yasiima weewaawo oba oliawo n'olulyo mwenva nenfuuka Kigwagwa. Kigwagwa kitegeeza nti bw'ozaala abaana abasooka obeera Ssaalongo, ogwokubiri n'oba taata Ssebaana, ogwokusatu n'oba taata, ogwokuna n'ogwagawala. Olwo oba tokyali mu magezi kuba bangi batambula nga bagumba. Kale nno bwe kityo bwe kiri. Tekyakomaawo n'Omukama Katonda n'asiima nenfuukira ddala Ekigwagwa kyennyini. Bw'onooba otambudde nange ojja kukakasa nti ndi Kigwagwa kubanga endwadde ze ntambuliramu ze nnoonyerezaako ze ndwadde ze mugamba nti teziwona. Naye n'ekyo baabaziba maaso. Mujjukire okujjanjabibwa n'owona kubeeramu n'okukkiriza. Kati omuntu bw'amala okusigamu ensigo nti endwadde gundi n'endwadde gundi tewona, aba akusiriwazza ng'azannyidde ne ku bwongo bwo, ng'akusibye empingu, ng'otambudde n'ekirowoozo nti endwadde tewona. Bwe tugenda okutunulako mu byawandiikibwa bannaffe Abakristaayo, bwe mugenda mu Matayo 18:18 ebyawandiikibwa bigamba nti teri buli kye mulisiba ku nsi kirisibwa ne mu bwakabaka bwa Katonda. Mbawadde obuyinza. Kaakati weesiba wekka n'osigala ng'oli mulwadde, oba weesumulula wekka n'owona. Bwe tugenda ate mu nzikiriza y'Ekiyisiraamu, teri kalwadde kakka ku nsi kataliiko kavumulo. Ye bannaye bitandikirawa? Era bitandikira ku bannaffe abakola amalagala okuva mu mawanga ga bannaffe oba baganda baffe abeeru. Naye kyewuunyisa ffenna tuli omusaayi gutya gumu. Leno nafuna omukisa nenyingirako mu project tugita Q43. Nga bwe sizze kutambaala muntu oba kulumba muntu,
naye ng'agikuuma munnaddiini w'amaanyi nnyo mu nsi yonna. Eyo nno yerimu endwadde zikolebwa zitya, zitambula zitya, na buli kimu kitambula kitya. Kakati baganda bange, njagala tunuulire ensonga zino wansi. Lwaki omuntu alwala? Omuntu yandyekuumya atya nga talwala? Omuntu yandyekuumya atya nga musanyufu? Era omuntu yandifunye atya obuwangaazi? Tulina okumanya obulamu bwaffe butambula tutya. Obulamu bwaffe butambula butya? Ekyo kitegeeza ki? Obulamu bw'omuntu bukosebwa ebintu bibiri. Ekisooka y'enjala, ekyokubiri bwe butwa. Omubiri gwo bwe guba nga teguliimu butwa tojja kulwala. Omubiri gwo bwe guba nga teguli muyala era tojja kulwala. Kiki kyengezaako okutangaaza? Tulina bannaffe bangi abalwadde endwadde ngeza ulcers. Alusa y'ensibuko ya buli ndwadde. Kitegeeza ki? Nti singa onoofuna amagwa mu lubuto, kuba ulcers kitegeeza amagwa mu lubuto. Ffe mu Lungereza tugaa nti omuntu alina ulcered alimentary canal. Bw'oba if you are in a possession of an ulcered alimentary canal, that means nti preference layer yonna mu colon eri worn out. Microvilli obwoya buli obulimu bwonna buli worn out. Kitegeeza omubiri tegujja kusobola kunuuna mmere kugiyingiza mu musaayi. Ekitegeeza ojja kuba muyala kubanga emmere tekyayingira mu mubiri. Ekyo kijja kukuleetera okukola ki? Okulwala. Nsuubira bannange mwenna mukitegeddeko nti omuntu bw'aba alaakinga vitamin K ne P asobola okufuna blood cholesterol, ebisavusavu oba ebifeetete mu musaayi, eventually n'alwala pressure oba n'azibikira. Ekyo nno bwe tukizza ku bbali, tulina okutunuulira ensonga endala ey'obutwa. Omubiri gufuna gutya obutwa? Emmere gye tulya erina ebirungo bingi ate tubirya ne tubiteeka mu mubiri nga bingi nnyo ebituleetera okukosebwa. Naye Katonda yatuwa ekibumba, akataago, n'ensigo n'ebisenge ebirala ebigezaako okukendeeza oba okupimira emibiri gyaffe ekigero ky'emmere bwe kyandibadde. Singa tulemererwa okupimira omubiri gwaffe ebyo, tufundikira nga tulwadde. Ne tujja tutunuulira ekintu ekirala, obuyonjo. Nayo nsonga nkulu, kubanga buli lwe tubeera mu mbeera mujjukire tussa n'emibiri gyaffe giyingiza, ate jjukira emibiri gyaffe giyina empuliziganya okuviira ddala ku kigere okutuukira ddala ku luviiri. Kati bwe tuteekuuma nga tuli bayonjo, nakyo kisobola otuviiramu okukola ki? Okulwala. Baganda bange ne bannyinaze, nina essuubi era essanyu okubategeeza nti nze ku lwange siina ndwadde gye mmanyi nti tewona. Bwe tunaaba nja kudda mbannyonnyole era mujja kufuna omukisa mu mbuuze ti eno endwadde yabeetya, n'eno yabeetya, n'eno yabeetya. Kubanga mbadde mpuliriza abantu nga bagamba oba nga babuzabuzibwa nti pressure tawona, sukaali tawona, ulcers teziwona. Ne mbabuuza nti bannange, gwe bw'oba n'emmotoka yo n'etandika okukyamuka, jjukira wagigula nga tekyamuka oba wagijja mu factory nga tekyamuka. Lwaki bw'etandika okukyamuka? Ekyo n'okiyita ekizibu ennyo. Yabange, gwe bw'oba osobola okukwata akagaaliko oba kaboodabooda ko oba ennyonyi yo oba emmotoka yo n'ogigerera n'ogitwala ku service, mirundi emeka gwe gy'ofuddeyo ku bulamu bwo obukola service? Kaakati njagala tumanye nti endwadde nazo zisobola okuwona. Wazaalibwa nga tolina pressure, wazaalibwa nga tolina sukaali, wazaalibwa nga tolina kansa, wazaalibwa nga tolina TB. Ate n'ebyawandiikibwa bikakasa nti teri kalwadde kaka ku nsi katalina kavumulo. Abakristaayo mugamba nti byonna bye mulisiba ku nsi birisibibwa ne mu bwakabaka bwa Katonda. Matayo 18:18. Kaakati kiri gy'oli okwesiba wekka oba okwesumulula. Mu puroguramu ezinaddirira nja kwongera okubalambulira
okulambulula pressure kyeki, sukaali kyeki. Naye nze kyemmanyi pressure, sukaali, musaayi gwo gwe guba omukyafu. Longoosa omusaayi gwo, omubiri guddemu gutambule bulungi, ojja kwesanga nga toli mulwadde. Nga emmotoka bw'ekyamuka n'omanya brake fluid abuzeemu, oyiro temuli, yasika enfuufu n'obifuuwamu byonna ne bitereera. Kyova olaba bajjajjaffe baali bagezi. Olwaleero abazungu kye bayita steaming, okweyoteza. Beeyotezanga kweggyamu ndwadde. Emabegako awo tubadde n'embeera eya COVID. Naye batono nnyo olw'okuba obwongo bwaffe twalimbibwa ne tusibibwa ne tuteekebwako empingo ku bwongo bwaffe. Tubadde tetusobola kirowooza nti eddagala lino bajjajjaffe lye baanoga eri mu Western lye bayita ekisaka, obukomera, kalitunsi, biki, miyembe, nti bw'obifumba ne weeyoteza, babazungu kye bayita steaming, weegobamu endwadde. Kati n'emmotoka kwe kugifuuwamu kazambi oba kasasiro neddamu netereera. Naye buli lw'oddira omubiri n'oguwa saaviisi nagwo gusobola okutereera. N'ekirala, tuyina okulya, akantu kano mukawulirize, tufube nnyo okulya obutuufu, so si kulya bulungi. Tulye butuufu, so si kulya bulungi. Mukama abankuumire, baganda bange ne bannyinaze, mbagaliza obulamu obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.